Yes, Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira twongera okwebaza webali kubanga okyatambula naffe abagenda mu comment section ne muteekayo obubaka mbebaza abalayikinga mbebaza nnyo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula kati gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ne kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nga bwe ntera okugamba kakuyambako okujjukiza nti kati Redison TV tutaddeyo n'obanga gw'omu kwabo abanasooka ng'okumanya ensonga yonna kati amawulire agaliwo genjagala okubanga nkuwa gwagoberera omukutu guno gobadde oyinza okubanga wagategeddeko goyinza okubanga tonagamanyaako naye nga nze ndi wano kubeera nga kutuusaako obeere ng'omanya n'ebisingako ku ekyo ky'obadde omanyi. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba abantu bangi babadde beebuuza yatandise ekibiina ekipya oba ki ekigenda mu maaso ku saidi ye. Jjukira oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okuvaayo ne kimunaabira mu maaso ne kimuvunaana omusango gw'okulya enguzi nga kyo ekibiina ensonga gye kitakkiririzaamu ne bamuwummuza mu bifo eby'enjawulo bye yalimu. Amawulire gano tuzze nga tugakuwa era nkakasanga buli kimu okimanyi. Kakati nga sinnaba kutuusa eyo okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post gwagenze ne guteekayo eggulire zabadde ng'ennaku z'omwezi 10 lunaku lwajjo mwezi gwa 5/2024 nga gugamba 7 new political parties created ahead of 2026 nti waliwo ebibiina by'obufuzi 7 ebipya ebyesoboddeyo ebigenda okubanga biwandiisibwa nga tunaatera okutuuka mu kalulu aka 2026. Ngenda kusomera ekiwandiiko kino nkubuulire n'engeri abantu gye bali yakitinzeemu ku kintu kino. The Electoral Commission has welcomed 7 new political parties in its registration books in anticipation of the 2026 general elections. Nti ekibiina ebyokulonda ekimanyiddwa nga Independent Electoral Commission mbu kyaniriza ebibiina ebirala 7 ebipya mu kitabo kya oba mu bitabo byabyo ebiwandiisibwamu ebibiina by'ebyobufuzi nga tunatera okutuuka mu kalulu ka 2026. Among the newly registered parties is the National Renewal Coalition. Mu bibiina ebizze oba ebibiina bino ebiwandiisiddwa kuliko ekibiina ekimanyiddwa nga kambi kusomere wano waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga National Foundation Party, kino kibiina kipya. Waliwo ekimanyiddwa nga National Renewal Coalition, kino nakyo kipya naye nga kyawandiisiddwa Katumba John bamumanyi Katumba oye yawandiisiza ekibiina kye bayita National Renewal Coalition. Ebibiina biri 7 ngenda bikuyitiramu byonna obeere ng'ogenda mu maaso n'okubanga obitegeera okukwentaddaawo ke kabonero kaabyo era akagenda okubanga kamanyibwa bwa kabeera official obeere nga buli kimu okimanyi bulungi nnyo. Kakati ebibiina ebirala kuliko ekimanyiddwa nga National Agrarian Party, kuliko ekimanyiddwa nga People Power Front, kino nno nga kyekiriko question marks ennyingi ennyo era ne olaba nkuleetedde ogwo omutwe abantu batandikiddewo okubanga babitebya, batandikiddewo okubeera nga beebuuza nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yandibanga yatandisewo ekibiina kino ekimanyiddwa nga People Power Front. Era emikutu gya social media mingi gyamaze ddajjo okinokolayo nga bagamba kino tekiriiko kubuuza, kino tekiriiko mbu abamanyi eby'omunda mbu bagamba kino ekibiina kyeky'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ne ttiimu ye n'abantu babamukkiririzaamu. Era mbu wandibanga waliwo ensonga ebadde etegesa omukolo guli omukulu wagenda okulangirira ekigenda okubanga kiddako. Mbu abangi bagamba yandibanga agenda kulangirira kibiina ekyo nti atonzeewo ekibiina ekipya. Kati nno kankutwale mu maaso ebibiina ebirala kuliko Shine Uganda, ekyo nga nakyo kibiina kipya. Kuliko Uganda Prosperity Party nga nakyo kibiina kipya. Kuliko National Economic and Redemption Party nga nakyo kibiina kipya. Wabula ekitongole eky'ebyokulonda ekifuga ebyokulonda the Independent Electoral Commission mbu abamu ku bano tebannawa kuweza mikono gye babaagaza. Jjukira okuggulawo ekibiina ekipya obaako n'emikono gy'okuŋŋaanya okwetoolola eggwanga. Kati mbu abamu bakyakuŋŋaanya mikono abalala mbu ku level kwe batuuse banatera okubeera nga ekibiina kyabwe kitongozebwa. Kati wano nga bagamba nti ekibiina kino ekimanyiddwa nga People Power Front omu ku bantu aboogezi baakyo oba bakadeyideyi baakyo oba ndowooza nkiyite ntya amanyiddwa nga Achilles Pattern Mukaji agamba mbu erinnya ly'ekibiina kino baalitonda mu mwezi ogwa Desemba
omwaka oguwedde era nga bagamba mbo bakyali mu kuŋŋaanya mikono okusinziira ku Achilles Spartan Mukaji ono nga y'omu ku bagenda okubeera ndowooza aboogezi b'ekibiina kino agamba nti wakuddamu okwogera ku nsonga eno okubeera nga nnyonnyola engeri gye bagenda okuba nga batambuzaamu ekibiina kino. Waliwo nekiri ekimanyiddwa nga Prosperity Party, omu ku boogezi bakyamanyiddwa nga Judith Grace Amoit naye yagaana mbu okunnyonnyola nkusinziira ku kiwandiiko ekimanyiddwa nga ekyensanze ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post. Kyenjagala okuba nga nkuyitiratiramu akatonotono, waliwo amanyiddwa nga Abdallah Semindi ono nga wa National Economic and Redemption Party. Ono yagamba nti tebannamaliriza kufuna mikono gimala na kubeera nti bawaayo ebyetaagisa byonna okuba nga bawandiisa ekibiina kyabwe. Patrick Henry Shweri ono nga wa Shine Party Uganda agamba nti bakyalina ebbanga erisoba mu myezi 4 okuwaayo emikono era nti bo bakyagikuŋŋaanya era bagenda kubanga bagifuna. Naye ng'ekibiina ekya People Power Front kyekireese emberebezi, abantu bali mu kwebuuza omukulu Mathias Mpuuga apulaninga ki, tabanga kino kyekibiina kyagenda okubanga aregisteringa. Naye nga wenkugambye bangi bavuddeyo nga bagamba ekyo tekiriko kubuuza. Mathias Mpuuga ye nannyini kibiina ekyo ekipya ekimanyiddwa nga the People Power Front. Kakati bino ebibiina 7 bigenda kuba byegatta ku bibiina already ebibaddewo. Wabaddewo ebibiina bingi nnyo, ndowooza kambi kuyitiretiremu nga olaba logeezo wenzi kuteeredde awo ku screen yo onawo osinzira okuba nga wotulabira. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Activist Party AP kirina akabonero ka ngalo 3 olwala nasi olusonga n'olusajja. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Alliance for National Transformation ANT, kino nga kirina akabonero ka balubu. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Congress Service Volunteers Organization COSEVO. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Conservative Party nga kino akabonero kaakyo kaagala okufaanaganamu n'ekintu ezino engalo 2 ekibiina kya FDC zekikola naye zo zibangatte kati zino njawule. Waliwo ekibiina kya Democratic Party ekyo mukimanyi, Ecological Party of Uganda EPU ekyo nakyo weekiri. Waliwo Forum for Democratic Change FDC, waliwo Forum for Integrity in Leadership Field. Akabonero kaakyo ndaba kaliko omukazi omusajja ndowooza ka famire bali mu kibbo. Kuliko ekibiina ekimanyiddwa nga Green Partisan Party GPP ekyo kibaddewo. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Justice Forum oba JEMA, maapu ya Africa nga mulimu minzaani. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Liberal Democratic Transparency LDT. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga National Convention for Democracy NCD, akabonero ndaba nga enjiibwa ekutte ekikoola. National Peasants Party NPP, National Resistance Movement NRM mugimanyi, National Unity Platform mugimanyi, People's Development Party PDP, akabonero ka akade Bell kino nga kyekya omukulu Abedi Bwanika. People's Progressive Party PPP, akabonero ka Taala ey'omukono eri eyedda. People's United Movement PUM, akabonero ka Nte. Waliwo Revolutionary People's Party RPP, akabonero ka Uganda Map na kuliko akawembejje waliko emikono egikakwatiridde. Republican Women and Youth Party RWYP, akabonero ka kisumuluzo naye nga tekifaanagana n'ekya FDC. Social Democratic Party SDP, ekyo akabonero ka kimuli. Society for Peace and Development SPD. Waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Uganda Economic Party UEP, akabonero ka tooki bwendaba. Uganda Federal Alliance UFA, kino nno ekibiina kyekyali oba simanyi oba nakati kikyali ekya Honorable Betty Kamya. Uganda People's Congress UPC, akabonero ka kibatu. Uganda Patriotic Movement UPM, bye bibiina ebibadde bimanyiddwa nga weebiri. Kakati essaawa yonna musuubire ebibiina ebirala 7 ebyo byenkugambye byobadde wawuliddeko oba byobadde tonnawulirako. Kuliko National Foundation Party ndowooza ejja kuba NFP, kuliko National Renewal Coalition ya John Katumba eyo NRC, kuliko National Agrarian Party eyo NAP, kuliko People Power Front eno PPF, Shine Uganda, Uganda Prosperity Party, National Economic and Redemption Party. Kati nno ebibiina ebimu tebinnategeerekeka baani bagenda kubeera nga babikulembera naye nga kyo kino ekya People Power Front mbu abasinga obungi batandise dobitebya tikyekyo Mathias Mpuuga Nsamba era agenda kubeera party president owa PPF. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwali